Omusajja atalabirira mwana talina njawulo na mbizzi. Allah astaghfirullah. Omusajja atalabirira mwana talina njawulo na nkuusiri. Omusajja atalabirira mwana talina njawulo na mayiti. Zombie walking body. Katono nnyo. Kali bwabanga omusajja atalabirira mwana talina njawulo na mbizzi. Kati bweba mbizzi nambe mu abakikati. Bweziba mbizzi nambe mu abakikati. Ate nze yite yandabirira naye alina bye yalabirira. Ate ng'ogamira n'abalabirira. Kiddemu ekibuuzo. Bweziba mbizzi nambe mu kika kya mbizzi ki? Ako sina bika bya mbizzi bye mmanyi. Olwo bino ebibizi ebizungu tubirina wano emabega wabirabye? Mbizzi ezungu ziba ne keya ssebo n'okuba nazo ssebo ino bangwe na mu kasente. Kale webeera nga mbizzi nambe mu kitundu ky'oku mbizzi. Nambe mu bakyonjokyesa. Mwana nze mwewuunye oyo waliwo zi video ziriwo bbiri. It's okay malo jangu. Ulira. Nindi kiyaso kyayogedde. Tuli ku Truth Media, go subscribe, follow eno part 2 ey'emboozi gitubaddeko kubadde bikomo nga bwe yali naye wonna sibe kigenja singa kabadde kati ngenda tuzanya video bbiri wano nga zonna zeegoberera ndowooza luba ntandike neeno. Musajja atalabirira mwana talina njawulo na mbizzi. Allah astaghfirullah. Omusajja atalabirira mwana talina njawulo na nkuusiri. Omusajja atalabirira mwana talina njawulo na mayiti. Zombie walking body. Katono nnyo. Kali bwabanga omusajja atalabirira mwana talina njawulo na mbizzi. Kati bweba mbizzi nambe mu abakikati. Bweziba mbizzi nambe mu abakikati. Ate nze yite yandabirira naye alina bye yalabirira. Ate ng'ogamira n'abalabirira. Kiddemu ekibuuzo. Bweziba mbizzi nambe mu kika kya mbizzi ki? Ako sina bika bya mbizzi bye mmanyi. Olwo bino ebibizi ebizungu tubirina wano emabega wabirabye? Mbizzi ezungu ziba ne keya ssebo n'okuba nazo ssebo ino bangwe na mu kasente. Kale webeera nga mbizzi nambe mu kitundu ky'oku mbizzi. Nambe mu bakyonjokyesa. N'ebizibu ebisinga byenfuna gwe obindeetera mwana. Baseka n'okuseka. Ebizibu byensinga ofuna gwe obireeta. Tuba tuli kumulaba nga twogera ebintu birimu magezi era gwe yalete ne biri mu totabbi. Ebizibu ebisinga gwe obireeta. Alhamdulillah. Baseka. Sawa nambe mu bwafa alhamdulillah. Lwaki onnwana? So oyagala njogere kika ky'embizzi. Oli ensonga gye bamudiscussingirako. Agamba mbizzi ziwana wano naayo. Ano bagenda katekamu wagambye. Mbizzi bwaki bategeka ekibizi ekinene. Ulira. Olina buzibu kinange. Ate omwana kaliya yange. Olaba mu video amala ozikola. Awula badde ogenda kuzinayo kabuuse. N'amaani akulabyemu nga yeekende. Kati ose n'akunya bulu. Balaba ne batandika okuwoza mbuno omwana bambi katuwulirize. Naye gwe makono otambula emiruka emeka okuweza emitwalo esatu. Yakubiri. Nga n'akamotoka koolina bali mu kakola tikkaati wano. Kanywe. Akamotoka ko kanywa emitwalo esatu ogenda emutukula ku booda nodda. Chicken tukwaniza oli otya? Seera tabbu mukama yeebazibwe. Nangirira omukisa mu bulamu bwammwe, nangirira amagezi, nangirira okumanya n'okutegeera teridogera Isirayiri bw'ati bw'ayogera mukama. Naye lwaki oli muvubuka kagwe ensonyi n'otuuka n'okuba nti oteeka kitaawo ku nnyinga eyakuzaala? Munange byawedde ebyo. Ate kati gwe yagala bibeerewo. Naye nga byo byawedde. Kusanda amalo kule. Tumachi tunaba kutuula. Kumande n'akola yeetonda. Omwana ensobizi baawo ne taata ensobizi baawo lwakuba nti bagamba omukulu tasobya. Era ye ngombo naffe ko twata. Kyenjagala onyinyi okusinza ku mbozi gy'ompadde wali mu kusooka. Mzee wange jamu. Nina kyenyingira kyenjagala onyinyi. Ansikiriza okumunoonya. Waliwo kubanga nze munoonya nga yeeta kyayagala. Nambe mu ombulire ensobi ye weeri. Naye okugina emyaka emito okusinzira ku mwana byakoze. Erenganidde awo. Ku bigambo no byakozesezza. N'amatigga n'amagambo n'okubuuza myaka gyange yakolanga ki? Kubanga emyaka gyange oyinza okwekanga nga ibi yakolanga byali teriba ate okusinga. Era gye nenjuleza makono ne mufano okuvuga. Mtuka n'okwetyoboola. Maama we namulabye nga naye ayogera.
n'otuuka n'okuleeta omukadde w'emyaka 9. Tegiwera. Mukadde yalina emyaka 75. Naye for example Makona wazaala omwana tomulabiridde, lwaki obweyagala kuwa ekitiibwa? That is the question. So kitegeeza nti newe tuba nga tutuze ku graduation oyagala kifo kya maaso nga tiwamulabirira toyina kye wakola. Kikuwalukusa kutandika kubanga omutyoboolaboola. Esa mutyobodde just empisa za Buganda nti ne bw'osonga muntu bw'oti oba omukubye olina omwana wo osobera naye ku live nga mwetwala. Tekisoboka. So abantu banenya naye bamunenyeemu. Naye ng'omuzadde yabadde alina okugamba so akubeera ku live na mwana singa era tetuli eno aba alina kunkubira nti munnange ate chicken ate waneno live mbadde ndabire nga tutandise naye yakipinze on. Kikuwalukusa kutandika kugamba simanya nze ngenda kuziika kitange. Ekyo wabadde busungu era nsaba nsonyiwe. Muzeeyi wange yena gy'oli wabadde busungu nga naye bwe yayogedde ebimu mu busungu ng'ate si bituufu. Lwaki walimba nti nno mukyala Ovakkedo wamusindikiranga ssente kyokka nga wamuwayo ssente omulundi mu mitwalo si bo nti bwe nayogera. Nambe muyambuuza nti bulijjo gw'osindikira maama wange ssente ne mugamba mbadde muwa ssente kubanga jjajja wange oyo ekituufu kiri nti nze mbeeka kakao kanjogere enjogera entuufu n'ezo ssente ozimuwa teyazinsaba teyaginsaba nenga kule byagama yalabirira era nali njagala just kuwulirako nti nange mpadde ku jjajja wange azaala taata ne wafuluma ebutambi bwe bwafuluma na biki byali bikoze enjala tugikomyawo ina gyenjagala endala naye simanyi oba ogirina ngenda weyabadde ey'okukitanda nedda enoza jjajja angaga nedda awo genze wala genda mu gurupu ate nagezi okola ne maama naye atandise okujja ate mu gundi agaba interview kati eyabadde abulirira omwana ate naye agaba interview. Maama naye yakoze yakoze ne gundi Ronnie Genius owa BBS bakoze interview bulabe nanga ate mumbulire ne tabankola mwana talina njawulo na mbisi ndoza yeno ambe mu yeno interview yange sosoko esembye y'okwogerako nze nkwe ekitibwa nga taata wange era byonna ebyabadde musaba nsonyiwe nze nkwetaaga mu bulamu bwange wabula bwe wandaze nti tonneetaaga ekituufu kiri nti nambe mu ffenna tukula nze ndi taata nawe oli taata wadde gwe ng'onneegaana akaseera kagenda tuuka ng'onneetaaga ate gwe okumwetaaga nze nakati mwetaaga nakati naye tannaba kutuuka akaseera kanneetaaga nambe mwogera tuuka ekiseera ng'onneetaaga kubanga nkimanyi okula wano ndi mu kusaba busabi Katonda mpa obulamu ekituufu kiri nti nze olwekisinga okwagaliza omuzadde w'okufa ne bwe basigenze mu DNA abaana bonna nambe mu b'ozaala bajja kujja ewange nga nze nina okubakumaako kimanyi baana batabalaze nti gwe taata abo bakimanyi munnanga ate kyewuunyisa bo bakimanyi era ekirala nambe mu bino mbikubuulira nkulinze mu kaseera kali nga tokyasobola kusituka genda fuka nterese eggulu lyange olugero olugamba nti omukadde akwasiza ku ggulu nambeemu nsaba Katonda mpa obulamu mbeerewo nga nkyassa nga naawe ossa kuba onsinga emyaka mingi ogenda kunsooka okukaddiwa nambeemu nsaba Katonda anteekeko ku bedside yo ng'oli mulwadde nga nze ali wano ku kitanda nga nze nina okusasula bbiru y'eddwaliro nambeemu nsaba Katonda akumpeeko mu kaseera nga tosobola kufuuka ng'ofukira mu lupiira njagala Katonda akumpeeko mu kaseera nga nze nina okusembereza ebbaafu ofuke mu kaseera wenjo bwe wasanga taatawo mu mbeera gye yalimu gy'oŋŋambye ebigambo ebyo tebyakugirako mu mutwe just njagala oŋŋambye oba nedda tweyongereyokko ebbanga lyonna nalinga nsaba kubanga ndiko ne muzeeyi wange nange ng'omwana kyesasula that's why moment ya muzeeyi wange ebiseera ebisinga empisa bubi nnyo no kyenyadde njagala kivito tenagwayo njagala gimalayo era nze nabasindikako bansabako n'essente ne nzibaweereza nali ekintu kyalinga nsinga okusaamu bwonna mu bulamu bwange nalinga nsaba kubeerako ne taata wange ebbanga yali asigazzaayo ng'ola wensaba okubeerako ne ssenga wange ku bbanga lyasigazzaayo si mu bubi si kumulaba ng'abonaabona ku kitanda kati eno yo nti nze ate ekyenjawulo kye nnina mu bintu bye nsaba Mukama Katonda nsaba Mukama Katonda saagala kuziika mwana wange yadde n'omu njagala abaana bange banziike kati kituufu buli omu akisaba ekyo njagala abaana bange
babeere waawo kasooke malayo vidiyo eno kugambira taata gwonzaala oba si gwonzaala ndabe statement eri kuva mu kaseera ako ng'ogenda kufa okutereeza mu katono olinga amwagaliza embeera embi no Allah subhanahu wa ta'ala njagala mpeeko ekigezo nga nze nina okuyamba nnamba emu ekyo kyensaba katonda kyokka nkolere kate kankusese nno omuntu nga yakaluba omutima sami Allah ansonyiwa omuyinza mu kintu ajja kunyiiga mama asami omulaba sami akati ekisooka kya byonna nze kasooka sitole zino zitambula ne mubuzi mukati wana naye naganya okubyogerako kubanga nazula nti faboogera ku bintu bino ku topiki za chicken abamukyaza bakyaza babyogerako nalabanga ffa batategeera tuli basiru sunza biva mu mwana nalabanga tuli basiru kubanga twaliteekeddwa okumuleka abeere mu bintu bye nga wabyagala naye kino ekyalaata okumwagaliza obulwadde kiwenda kyogerako nange era nyinza okuba nga kikeni nga wagambye mu kati nti wala gye yagambye nti taata yatubise ffenna kati abasajja bakulu bali awo badifeininga musajja munnaabwe atasobola kulabirira baana weyagambye tolagira vidiyo ekyo ekyo kyenabagamba mu gurupu nti omwana ono omulowooza nti ali ku taata we naye tajetiibwa ayinza okuba nga lwokyaleka era nakigenda eddankani nampakanya yagenda nalabye eddankani nenda mwami mawa omusajja omukulu nenda ba Sakozi Faruku bali ku munnaabwe namubuuza gwokola ngaani mu bulamu bwaffe gwe Dr. Kwefu oyogera ngaani wa nnamba emu yadde bingi nnyo akati nze njaa kumugamba oliva ku mpewo nina story yengenda okuwa ku incidence eno akati kyenyinza okugamba kyali mu kusaba muto wange Chicken wa mutabani waffe nti nze nange mu video gyensoose okukola kasobola nti ebitandika nga nkwogerako ebyaddala sigamba nti oba nkutya oba sigamba nti taata w'omutya ebyokuboogerako bingi era oba oyogera ne Makola namusindikidde vidiyo ne muga akasajja gwe oli kasajja kabi nnyo 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 kubanga namuwa mu Jehova siwe walungi awone ne muga atumanyi buli mukola interview bwe mutuyisaamu ku mwana oyo gye mukola okuba interview ku mwana ono nga byeyongere okulanda ebyalwadde bisirika ne muga amazima ddala abasuubuzi bali mu tawuni wali eri bakaaba temusobola kuba platform kujja kwogera bintu byabwe muli kuwono gwe muleeta nze nange vidiyo yange yesoose eno Chicken ogikukolako kwanza sikyaga kudiscussingako kuba namuteerako ne audio nze ekiro ne mugabi oli mu kukola ffenna bitukuza tulina abaana olulimi luno lutonzi oba tokigendedda olulimi lutonzi naye mpulira Chicken ali confused ndaba nga asaba eddiini essatu mpulira mulokole the same time mpulira musiraamu ate oba mpulira na mukristaayo kuba wali mpulidde agamba jalla simanyi Allah wa ta'ala kakati ate wali nawulirako ng'agamba nti ndi mulokole era noyadde Makola yasoose mu wasala y'abalokole kati ojja kulowoozesa abantu nti olina kyogoba ekirala singa toyimirira ku kigere kimu omanyi lwaki olulimi lutonzi nze nali ne maama wange nasaba kulaba taata wange era maama ne bamundaga bandaga embeera gyali kitegeeza maama yali amanyi ekiri ku muzeeyi wange nga si bulamu bwayagala okunjagaliza naye olwokuba nakimufoosinganga nenkirabako kyosaba osobola okifuna era mu bulamu bwe kitwerabira kwegenda mu sande ku sande ku kyaki n'osaba nga ewenjala ebaluma n'atakuwa ku sande dako n'akuwa newerabira nti wamusaba ku sande eri kwegenda n'osala olwaleero ku Friday ng'olinamu ngu byoyagala akugonderezeemu natabikuwa wayita emyezi 2 n'abikuwa newerabira nti wali wamusabako dde emabega kati kyosaba ojja kukifuna lwakuba okifuna mu ngeri 3 ng'egaimanyi nagaana okwogerako nze ojja kukifuna mu ngeri 3 oba 4 1 oli muzadde osobola kukifuna ng'omwana ogwo bataddemu akapiira ng'era gw'omulika kubanga byasaabiro byonna bigenda kubeerawo mu bulamu kankula ekituufu byali mu kusaabiro nga wenkugambye nti nze nsaba abaana bange banziike saa kuzika mwana adde n'atya kitegeeza bateekeddwa okumbeerako ku kitanda kitegedde bulungi ne mukyala wange Kamwami Edith ateekeddwa okumbeerako ku kitanda kakati abaana bange balwala nze nteekeddwa okubeera ku kitanda ne maama waabwe
mama wange mba kubanga yalwala wendi nali ntekedde okumubeerako ku kitanda njala abantu bafune bulungi nali ntekedde okumubeerako ku kitanda nga we nagenda okunaaza muzeeyi wange ngolanga yo nkugambye nti nteekeddwa okugenda nsemiitinga ebijja by'abakadde bange binkakattako waliwo ebitu nga bitukakattako kakiro kyali mu kusaba just alinda lunaku mwezi wiiki mwaka saawa mwaka naye nga yabifunye dda abirina lwanga bigenda kujja mirundi ng'emeka ng'ena oba esatu ogusooka asobola kukifuna ng'ono omwana we gwe yazadde yalina akapiira nga we yakasabye ogwokubiri asobola kukifuna nga maama we yalimu eyo embeera ekyokusatu asobola kukifuna nga taata we ono gwakyagaliza kyamukisa mungi nga waali kati ogwokuna asobola kukifuna nga emunyini yakalina nga wano we bamuliko naye nga bino nga yabisabye era mugezi nnyo bigenda kubaawo kati awo kimufuula mugezi ono akola ebyamagero anti Chicken yasoose okubanja taata mu bulamu bw'ensi mbadde sikirabanga batata be babanja ate nga abanja tali muntu amukayanira nga mwami tamukayanira nga tamugamba nkosinze kuzaala nga n'okumwega atamwegaanangako ye n'agamba njagala taata wange kakati bino nga wabisaba muto wange omutabani wange kibola naggambye nti nze nali nagaana okwogera ku bintu bino olw'ensonga nga mbiraba gye kikoma okubyogerako twongera omwana ono akantu era nga buli akola interview ku mwana ono munyigira kyekyavumizza makona kati njogedde ku bino byayogedde kubanga ekyataata wano nange ngwawo era ayinza okuba nga kyeyasembyeyo okusaba kino kyagenda okusembayo okwejjusa mu byonna nga abadde ayagala akantu era teyeewuunya nnyo ng'abadde ali mu ddwaliro ne bamuteera obutambi buno waggulu ku TV ng'asaba taata w'akaseke ng'akaseke kali mu ye kubanga of course mwenda asiteekeddwa okulwala ekyo kya bulijjo okufa is inevitable tuteekeddwa okulwala tuteekeddwa okufiira mu accident naye mu mbeera awo ng'oyaayana omukago ogusembayo abantu abo be bakubeerako nze mwami Nambemu ng'adde ali ku kitanda nsobola okujja nasobola kusula ku kitanda saagala kulimba bantu era kumulabako boy wange kiri kityawo ojja kuguma nga nzira mu mazongoto nga nfuna ne mukyala nga musanga muteeka wano kigenda kimukakatako okusula awo era agambye ajja sula naye ajja kuba ekijja omusuzaawo kiri ekintu eki kumubuuza gwanzaala ajja kuba nakyasobola kuba nawabiri anaasookawo munne buli gwatwala kukyala bakyasobola kwogera kuba naanaasookawo munne ajja kuba olyaga taata wange nno mulwadde yedda taata wange mulwadde obadde buluma taata wange nga yewugana yekka kakati ninanga ojja kuba yali omwana wange nno mulwadde kituufu omwana wange musabirawo mwami Nambemu ayinza okuba nga alina obusungu essaawa yayo kituufu naye tebakulimba mbu nga bwakedde ku makya namugamba Chicken ali awo bw'asobola okugaana okugendayo ani kati bwengenda okugambira nze naawe tumanyi ffenna ebimu Chicken byazaakola n'abantu abamu bye batamanyi Nambemu alina lwatadukanga sipiidi era incidence esebyeyo ngikubuulire incidence ya Rwanda okuswaza sitaani okudda ku mulambo gwa maani omuntu yasitaasa Chicken Nambemu ye yagenda n'amunoonya n'essimu gye baakubira Sakozi ng'eva Rwanda direct bali bamutikkanga mwanga era baligenda kumuvunaana kubanga oli oyo muleze eyatulambuze eyatuwadde dola 10 yankubira essimu ngezi n'abaako ne gwampa ku ssimu ne muganzi gwobadde simanyi luzungu ng'ayogera oli wavuunula yes nanga ngenda kudamukubire kamalirizo ono kati tukakola singa ayina gwampa kakati kyekiri kye nali ngamba nti omuntu eyataasa Chicken obutamutwala Rwanda nakati sikati tumulabako Nambemu ye yamukola ki era ekisinga yamunoonyanga mpiso n'amulumba n'ewuwe n'amugamba kubira president w'e Rwanda n'amukubira Chicken ne bamutaasa ne mugamba nti singa buli kintu kye tulaba tukyogera kuba nze nkakasa ngamba tuyinza okuba nga ffe emboozi mukati tuli b'amaanyi naye tulina ebyamabyama bingi bye tusirikidde ng'otula n'ewaka ku kitanda n'ogamba enkya kankubireko my brother kasukumuweyo akantu kagundi aye takamanyi my brother nyina kendeeta akapya kuba obukozi kasobolaiza ku platform daasa ajja kanyima bye editing kankatwaliwa my brother kasuku n'obireka
kakati kino kiyasabye kigwa mu kiri ekyange kye nasaba njakulaba taata n'omulaba nimulaba bulungi nnyo era nga ku mwenda ajja oluzungu kyokka ekyasinga okunengusabye naye njogera ne ssenga wange nangamba jjajja yazaala abaana 12 oyo alina simanyi diguli simanyi alina diploma simanyi alina biki yali muyivu muyitirivu kitaawo alla era nga abaaguye tamayinza okujja ng'afuwa oluzungu ane mzenga ngwera soko kola ku kyalo ye mukakata gye twali ng'abayita bulega New Vision n'agakwata bwati n'asomera bazungu ngate agasoma mu Luganda ng'akuta New Vision wa monitor ng'amusoma mu Luganda ne batuula era nga yamanyise ku kyalo abavubisa wanga nnyo akusana kavaavaayo nga bagayita n'abasomera akati mu bulamu byonna kubina ebintu byonna nga yabisabye ku muzadde we sina kimwagaliza kimutuukeko nga waawo bigenda kumutuukako okay anti okufa si tteeka balikyusa ate n'okufa si kiragiro oteekeddwa embeera wano mu kukyogera ogamba nti omuntu ateekeddwa okufa naye etteeka balikyusa okufa kya bulijjo kiteekeddwa okubaawo kyaliwo tekirivaawo emirembe n'emirembe amiina tuyita mu process z'okufa ze zino tuyita mu accident era mu bayibuli egamba nti olw'okuba abantu bali bagenda kwekwasa nnyo konna nti yatta abantu n'ateekawo alternative daasa amukubye oluyi amutemye amutomedde amuloze amusindise zezo alternative omuzayitiramu okufa naye nga omuntu atta omuntu ku nsaali ogwo oyekka eyamutonda yeyekka yalina obuyinza ku bulamu bwo atakuno talinako bulamu bwo wabula oli akusembereza entuuko yo gy'obadde weewalawa n'agamba malayika yagambye tosukka wano nange nsobola okuba nga njogera essaawa ya leero nga bye bigambo byange ebisembayo ekyo wabagamba muno kale abadde ekyo kintu takikola lwakikoze eno dasi batabakola lwa mande bijjo bakoze lwa 2 kumba agenda yagala okutubula ebisole za taata olewazoogedde akoze lwa 2 kumba agenda sina genda kati kutya nnyo okufa kutya nze muto wange dayas mukyalina kyasi mukama abayembi ati mu musajja bayivu tokkiriza akantu kano kusika ekikula mangu kifa mangu osobola okuba nga oyagala views emitwalo 5 naye nga mu maaso emyaka 5 nasobola zimaintaininga era bano demand gy'obataddeko osobola gimaintaininga kuba kati edduuka lya chicken liri busy naye ebintu bino byasuubula anaasobola okubireeta kubanga mu byafaayo wembasirabidde nebifaa bino kati tusobola okulaba nga bali bana maama taata omwana jjajja naye jjajja ono bambi bwekyomanya yatabiba mu recordinga ekyo kkirizagaana olaba jjajja yatokyo mu recordinga ye alabye omwana kuteekawo obusimu nga amanyi anyumya na muzzukulu we jjajja nze nkakasa teramugende tugenda kurecordinga nebamugamba yambalako bulungi kola bwoti abakadde mu kyalo babalawe batyo kati wadde omusobola kujja kumusaba mu kiteeteeyi no ngamba Kagomesi wakalabye nga era jjajja olwa environment mwali tebali mu mbeera mbi awo ennyumba nzimbe bulungi kitegeeza bayinza okuba nga musazi mukatoza vaavaala ku kyaki kitegede bulungi obanga waliwo bakulu banne babadde ava okulamuga kyateekawa kikakasa nti jjajja ono bino tabimanyi ayinza okuba nga abiraba kati bawalabe ne batwane be bamukulira nga bajjajja kyekyakolese mu kamera era baŋŋambye banyiize amawulire n'akasimbayo okuwulira olutalo oluli ewaka kati chicken atabudde saidi ya tata ne saidi ya mama amawulire n'akasimbayo okuwulira ekiri mu kika sokolidde atabudde saidi zo baagala kwegaana kati agenda kuddawa nga chicken kati wali awo okudda wangi kisooka ayina erinnya ekyokubiri ayina ssente ekyokusatu ekyabadde kisooka ayina obulamu ekirafu kira kituyayaanira mu bulamu bw'ensi omanyi kye bayita sense of belonging buli muntu kyayaanira n'ategeera kuba na maama we maama amulina
naye maama njagala amanye omanyi kye bayita sense of belonging kiri mu luzungu sikitegeera omanyi ekintu kye bayita nti nno oyina omulandira ati nze ge omukyala wali maama kalo mu paaka empyawo gwe mulandira gwange okitegedde gwe mulandira gwange kati kyenkugamba yes omwami nti kale alina maama gwayanira nomanyi kye bayita omulandira kitegeeza mu kumunyiigira chicken ne maama kyamutwaliddemu maama talina mutawaana naye akatu yakayingidde interview ali muzikola ajja zivaamu tumuwe mu budde ne munnange mamidaso bagenda kuzivaamu naye bo yes bagenda kubula wano ku siini naye ekigendo sigala emabega okimanyi okimanyi nti kati mu kika bafuuse kyakulabirako si enewaffe yokka newaabwe woba oŋŋamba nti nno ewaabwe already gwatandise omuliro gwaba bagukomye edda kati omanyi kiki basobola n'okuyita enkuŋŋaana omanyi kiki kyagenda okuzzaako kati agenda kutandika kufuna omuntu sekinnoomu omu ku omu kati agenda kutandika okukola kati kino ekika kati ekika amaze okukyabuluzaamu kati agenda kufuna omu ku omu nga gwawalabula ffenna weetuli wano kino nkigamba ffenna weetuli n'ebimu ebintu byatalina kukola byeyo byateekeddwa okukola nti dimandi agenda zuukusa emyoyo egimu dimandi ye essaawa ya leero bakira nti balina ebintu bye beetaaga ebibula mu bizinensi ye chicken gwe kyoba omanya waali awo ne maama we balina kino kye bakola nga kibaswaza ekyo kankigambe okugjako bo okuswaza ababeetoolodde tebalina kye bakola tineki nga kibaswaza tekiriiwo tebakikulimba chicken ne maama we tebalina kibakola mu bulamu bwabwe nga kibaswaza wabula baswaza balala era gwe kyolaba ng'ekiswaza kibakolera mu maketi kaakati ekyobulaba ekiriwo yeffe ate aba boogerako ffe ab'obulaba ate naye toyinza kukira kunyano taata wombizzi musajja no ajja kuba ayita mu kkubo nga kati ekyo ekifaananyi kyamulabiramu anti kati omanyi nti yamuwadde abalabe bano abatema embizzi zijja kubula bamukwate ng'ogyeko n'ekyo ekyobulabe kimutanaakulengera mwenna bwe lunaku chicken yakera kumakya n'akola interview n'agamba ewa Namwandu Kedo n'alagirira bulungi nnyo ewaabwe we bamuzaala bwe lunaku yakera kumakya n'akola interview ng'ali wa jjajjaawe ogenda kulaba buloga abeeyibwa ku kyalo okwo byonna byasensudde taata we kati byawedde takyalina kyagenda kuleeta ku taata we kipya talina kati byawedde kaakati gwe linda babuloga ku kyalo ntolejja kubagamba batugamba abagenda okukola interview nga beebuuza ku bana kuba ye chicken ebyokumwogerwako bingi naye kati yalagiridde abantu ewazaalibwa taata we yamugambye nti afaanana embizzi yakuba maama we yatunda ettaka abadde mwavu teyamulabirira kati byaweddeyo twabitegedde byaweddeyo kati kiri kigende kati ekiddako kuba kasse kino era kyolwage nti nze nali saagalira ddala kugyogerako nga bwenjira mpitako mpite kubanza ndowooza wayinza okuba nga mu Uganda otwala ba YouTube 28 bankubidde okukola nebe simanyi nagwe nawe mudde nga nesiriwaliza 28 bankubidde okukola interview ne mugamba nagwe nagambye ompa ssente mmeka nagira nagwe nagambye waayi omu ye kandozi yatankubidde abantu beyabadde abanja tata nabaddeko akashi tulinde video zaffe zirugera kuzireka ng'ekyokulabirako tujja kukwata kamera zaffe tugende mu ddwaliro nambemu nga waali gende mutwano waali tuvuge katido zakasebo ku matama kazze kiwayagaliza embali ate abana bajja momoking ekituufu obutamalako guno omwaka anti nkubuulira ate kigenda muluma nnyo tujja kukwata kamera zaffe buli amugamba twagala oyogereko ku mbeera ya taatawo nga kyasooka okumubuuza kiwayagaliza okifunye tujja kubeera tukyali wano waliwo omukyala ali Dubai eyo naye omuli yakoze story eyo omukyala yava wano n'agenda Dubai ku kyeyo ng'alina olubuto kyataategeera namuwa contract ya myezi oba 2 kati wejja ggwako omwalabu n'amutwala bamukebere amuwa contract y'emyaka 2
bagenda okumukubira nga ali lubuto. Omulabu n'amugamba todda. Omwana agenda ku kkubo. Agenda ku kkubo bannayuganda banene bamuyambayambako n'azaala. Yagenze okuzaala omwana oba Aniya oba kibayita omwana mulwadde naye oba nagamba Aniya yeetaaga buyambi omukyali mu Buwarabu. Kyengeza okulaga nti olaba omwana omuto azaalibwa yakazaalibwa so okukwera ng'alina obulwadde kati ate ono atambula. Ffe tujja kujja ku ddwaliro awo mpozi ng'ali baatuganye Chicken naye ekiteekeddwa tuleeta ku ddwaliro kukakasa nti ku kitanda waali essala ze kondo azuudde taata we waali. Ekitwala ku ddwaliro kukakasa nti yasabira taata we kibase nnyina wonna asigala kyatulendinga. Kakasa nti yasabira taata we kiri butoola n'omwana we. Kubanga essaawa ya leero Chicken yandibadde ng'omusajja omukulu ku njagala gy'ayagalamu omwana we. Manya ne taata we wabadde amwagala. N'atamwagaliza kintu kibi kyonna. Era gw'ojjagera okulabira ebinaayombya eky'omwana kigenda kumuyombya. Era omwana wange naye mwana eno. Walafu twaga tujje mu tukakase nti ate nno ngenda kugamba ebigambo bino. Omusajja gwe baatuga wamuwulira ayagala kukola kantu. Bangambye ne ku poliisi awo fayiro weeri ate era ayagala gizo. Fayiro wange anti nkugambye gwe yatuga abeera ggulu. Obutabantaanya nabadde nina mu interview naye nga akeerakeera nnyo. Naye nga kyenkugamba alina gwe yawadde edda interview. Sawa yonna interview efuluma. Ne ku poliisi awo kyebanga poliisi ng'ayagala bakakasa nti bannange ono omwana gwe muli mu kulaba ssaawa zino alina ebintu ebibi byakola n'okuttata. Bangambye awo fayiro era nga ye agamba abamukozesa gwe mukozesa temumumanyi. Nina emboozi kyova nkugambye nina emboozi gye ngenda okunyumiza nti tudde ku kamera. Wabula gwe ngenda gikunyumiza bw'oliwulira ng'evuddeyo oligamba nti nakola ki? Bangambye fayiro yaawo bweri yazzeemu esitusi. Bweri kyokka nga abaali bagitemerako ettaka era abawadde ennamba emu balebanga gira bannange bannange kye bayita okulebukana ogwaki n'ogw'ekibanja n'ogw'omwana so naga bannange kwaba nga yanoonyako ne nannyini fayiro eyo ne batula ku tebo bulungi nnyo. Kati nannyini fayiro yagenze okulaba ng'omwana ate asiwalya ku kitaawe akuba taata we ate yali amugaana okwogera. Ze bangambye nnyo kigatto wange awo yangambye ati kirina mutawaana muleka akole kati kijja okunnuma ate kwe kuteeka mu nnyina akapiira ate nga ye ali luzira ekyo kijja kunnuma nnyo. Kati daasigayo ebigambo bino wammanga bw'ebanga sintaanya tetusobola kumalako omwaka guno ne tufunye ebigambo bya Chicken byayogedde ng'ali ku kitanda. Anti nze nkugambye nga weebiri awo twandirabako ng'omusango guzzeemu nga Chicken naye era nekyemmanyira ekigenda okunnuma waliwo gwe kigenda okutwaliramu ng'abadde yakkakkana. Yes alina ebintu bye byali mu kukola byagira jjukira fayiro bwe bagizuukusa bwe yali naye bamukola ki kigenda kunnuma nti musajja watu muvubuka. Wabula naye nti bwe kigenda okunnumira nti alina babadde ayisaamu eggaali nawe bagenda kufuna opportunity muyisaamu eggaali. Kati bwe kigenda okunnumira nti bami musajja wattu agenda kudda mu mawulire ng'addidde ku bulagajjavu bwa munne gwe baatuga naye omuntu. Naye n'ekirala kati maama ekirungi ssente oziina zinoonye ng'obudde bukyali ogenda kusipendinga ku ssente kati tayagala ssente naye nga bamwabyereetedde zigenda kufuluma zigenda kufuluma naye nannyini kesi tayagala ssente. Anti ffe tugenda okuziriira mpaayo 10 njogereko naye ompe 10 nga nzikiriza wama maama mwannyinaze mukyala waffe omungi yatuzaalira omwana zikubeere kumpi saa 11 abadde ku basi nga agenda mu sente zikubeere kumpi ekiro nyo mwabyetankuulidde ng'opika mutabani wo mukyala yatuse n'ogamba mbu nayita kaawe wakolera sabagamba nti nagendawo ate ye yagambye gumu naye yagendawo ebbanga n'ebbanga ng'ajjawo sente kwanza omusajja yakiŋŋamba ye n'ennamba emu bali bati nanga atwamulaba ddanga namusiiwufu biki nga onaamugjamu naye maama anti kati jjuka bw'aba akunafuye bwe tasobola byogera. Anti omukazi asobola okukera ku makya mu lujjudde n'agamba mbu nze ewuwo mbadde lwa naakola atya naye ntomalaako. Essaawa ya leero nze wamma ke mbawaddemu kamala sigenda kuddamu kuboogerako era ne wano
nkoze ensobi nsaba kunsonyiwa niye ensobi ekiginkozesa kugamba mbu ayagala kukola taata nga afukira mu kaseke njagadde kumuttaanyiza kumulaga akaseke tuyinza kafuna mu process etya kubanga Yesu bw'alwaze nti akaseke tekagendamu era nkasobola okuŋŋendamu niba mweti yazibikira nono omwana tiyazibikira in fact tulina bataano abali mu kantu omwana bano omwana mawuli bamuleeta bamulese omwana kwe kumukkiriza kwe kumuleeta mu mawulire omwana taata maama jjajja bataata babiri kati nze jona tamuleko ne muwala wange ne wawadde yamukubye ebifaananyi nga kyali wange ne mugamba nenkiraba abantu bonna we twawukanira nze abaana bange bakuza birthday zaabwe bemanyiramu akasente ombaana balyeteekayo nga bakuze naye nagamba maama waabwe tokikola tosaba ebifaananyi byabwe kakati nze ate mpositinga abaana kyokka ate nze mpositinga si bange kikinawe okola nsobi lwaki mpositinga abaana babannammwe oli abanze era mala kumusaluko waliwo twakola birthday awo nibakubifaananyi nemugamba onzikiriza okubipositinga nanga asiira mutanda nga nange bawo nomapositinga ekyo bwekityo naye nze ne ku birthday era video nenzikulaga muno nzirina nnyingi naye sipositinga nkone kakati naye nazibaterekeranga memory essaawa yonna muto wange byonna biwadde otambula ebadde birungi nnyo naye wakoze ka package akalungi akakapiira Daviko tumuveeko wawulire kampeni gye bayita Muzeeyi Mala nalabye ono mukyala si Muzeeyi Mala bagiyita Museveni Mala nalabye ono gundi yajogera ono mukyala ye Ingrid yoyo yagirese Mala ka bagiyita Museveni Mala campaign kati amalire mwani anti ekigambo kitegedde bulungi naye akyogera aseka simanyi lwaki aseka buli lwakyogera kati ayagala amalire newe yabadde ku TV ng'ali ku NBS nga buli lwakyogera agamba Mala kati example zaawa naye tuba tukoze programu eno era omala era ekola ki omala buli kintu kituuka ne kimala Museveni Mala nga kibandooza bo campaign bagirese in a joking way naye nga bamugamba otufuzeeko ekimala kampeni kyetegeeza otufuzeeko ekimala wumula naye nga bagiresemu Museveni Mala kinnasinzire okutegeera olunaku olwajjo Ssaalongo mu Japan yadde asibuula abantu emulungu awo naye omuntu yenna abadde akyabuusabuusa ebyobufuzi by'Uganda nti byaggwa tebiggwanga Kyagulanyi alina amaanyi mayitirivu era nze nagategedde jjo nyinza okuba nga bulijjo mbadde muyinamu akabuusabuusa alina amaanyi mayitirivu agatabanga nawo nnaate anti ku lunaku ku lw'Essande ku lw'omukaaga Wamcha yakola video ng'alya ffene n'agiteekayo yatadde Mwami Museveni ku bunkenke obutabanga nawo olaba awo ku prayer palace erivaayo wadde wasibe olaalire erigwa wali eri wadde wasibe kati nze navudde ekatwe netuuka awo kulawundi ekibuye nga wasibe kati netudde netuyita mu ttaawo twatutuuka mu ttaawo tufume mu ttaawo tujja tufume ku prayer palace awo nga SFC bakatuuka nwabuko nga bakuba abantu awo kibooko netusala netuddayo etuyite mu bitala wali eri ku mubalaka gwe wa papa nga wasibe netukomawo wano kati ova ku Hollywood wooti netuyitira awo nijja nga twambuka netujja netugwa wali nga nawo wasibe mbuuzibu ki nga pulezidenti ali mu kujja kane tukkirira wano netugenda tugwa ku ofisi z'FDC awo kaakati ng'awo wonna ku ofisi z'FDC paka kibuye ku lawundi nga tewali yadde omulema atambula nga bali kwakuba we bati pulezidenti yapanze abasirikale okuva wano ekibuye paka entebe gy'ava nga buli kakuba komanya akakkirira kaliko SFC ayimiridde buli kakuba komanya akakkirira beekengera ki ndowooza oli keyayogedde baamutidde batanse omufiiringi bangambye waliwo ne bebaggyeko amasimu tebakyasobola kuttirayo meseji yonna nze era gwe nakakasizza
nti bajja tuzaalira ebizibu oteekateekayo messages zitaga tojja tuzaalira ebizibu. Museveni ekituufu kiri nti akasajja yakatya nnyo era asubira bannayuganda essaawa yonna bayinza okwabika okukolawo ekyenjawulo. Nze mbadde sikirabangako kale twatuusaawo ku Nnyondo ne tuyimira jjukira ne bawanuwa beegenda kati aba SFC ne bajja nga bambadde masiki toyina n'omuguulabako kati bayimirira mu luguudo aba SFC kati ng'egenda emu ne zisimba mu Ssuuluulu bateekeddwa okugenda kakati ne tugenda okutuuka ku era nakubira ennamba emu awo ne mugamba okutuuka ku Bata kati ngaawo naye nga jjukira ngenda Mulungu avaamu ng'abuuza ku bantu ngamba nga nze ngenda Mulungu anti ekituufu ngamba anti kati olaba wakikola bw'ati avaamu ng'abuuza ku bantu kakati awo wonna nga tolina kapanya k'osalirako nga tebabukkiriza katutusaawo ku Bata ne tutemera awo ng'ekidendejje netubanga abaddendejje tubazza endejje ne tuweta awo okudde n'amasuba ne tuvuga okudde nga mu kikajjo gye twatemedde ne tugenda Masajja wali ku gundi ono omwana we yafina accident mutaani wa gundi ne mudda ku gundi Munyonyo kino kigenda busaabala mwayise eno gundi nga buli kakubo konna komanya akali eyo munda nkayina ekayingira nga kaliko wa SFC ayimiriddewo neeyo munda tekuba kutya andi kyegee nti akasajja kakyagula nkayina amaanyi ne ntuuka e Mulungu lwasimbudde wano ku kitegeeza afuga waliwo amufuga ssaawa 12 n'eddakiika oba nga 2 natuuse e Mulungu ssaawa 1 dakika 13 almost essaawa emagirese mukulu afuga waliwo amufuga kakati Mwami Museveni okusenga engeri twava mu kalulu oyo Mwami Museveni omugiza kibe nti bannansi si bamativu kati ate alaba ku speed video eno kwetambulira nga ate ayogera talina pulesa muvubuka muto alina ku ffene ofunamu okutya bya butonde ali ku kibala kya butonde wali amazzi gatambula ga nsulo kati ate olaba nze atali mu ntebe nze natidde kati ate ono ali mu ntebe gwe bagyagalako era ebigambo bitubeere bitini naye nze ndowooza nti president ndaba n'abantu abamu amaanyi gabeeyongedde abali ku opposition abamuliko nze ndowooza president kyokola kikyamu ate lwaki singa abantu baleka n'obatambula gy'okumukuuma omuntu omulala atuuka ne yeekyawa katujja kutuuka ekiseera nga bino tulaba nga bya bulijjo nga SFC wajjawo ku kkubo nga era agenda kunkuba kibooko nakyogerako twalina LDU ng'abantu batya poliisi katutya SFC poliisi ne bagituleetera mu bantu awo ne balekerawo gitanga bakuba n'ebikonde ne batuleetera amagye abantu abanonyogalabanga nnomu kati batandika okuteekamu aba SFC nabo bantu bagenda balabanga abaabuli kati pulezidenti amagye gobadde ate omwana omwaka epimamu olina amanya nti sobo tusobola kubanga nalabye wa SFC yakubye abaana kibooka awo naye nga bakuba badde eri munda kakati pulezidenti ne secretary n'okutwaliza wamu abantu bano bola batambula ku kkubo bano musiba ng'ogenda babeera bayala era mba abakoye mu kibuga gye mwabagobye nga badde akakwebaka kajja okuma okuyimirizaawo essaawa nnamba ago gwe bakyagolola saati yeekyawa ndi wano president si wano kugamba nti nkuma mu bantu muli naye nkubula ekituufu kubanga abakuleeta information bagamba mbwa ensi eri ggumite nedda bamufera baliripazo bye bagamba si bye bituufu era tebakugamba nti nga wano watandiseewo ekintu nti bono obalabako mbojja kubalabako bagasobola okufuna passport era bamu president njawo okutegeeza batwala dde abaana baabwe mwami president njawo okutegeeza essimu okasajja okusemberedde bonna nabakutuukirira abo tebakwagala balina bye bakwagalako kukuuma bya bugagga bye babbye ku bannansi kukuuma amataka gaabwe kuba na kyaki zabe kubasoloza muna ku ssente bakwagalako okasajja bakufeera omusajja omu yayimirira mu maaso g'obukiiko bwa president n'agamba ku mulembe gutalabanko ssasi naye ng'amuddiridde bakuba omukuumi we si mukuumi omukadde w'ekkanisa bakuba omukadde w'ekkanisa era n'amutunuulira nnyo n'agamba talabanko ku ssasi
namwewuunya. So nze ndowooza president siri wa security era sibimanyi nnyo naye nze mbadde nsaba security esigalenga we kale oba osazeewo okugikyusaamu abasirikale bano bakuba abantu abagenda okuviirako abantu okwetaba. Abasirikale bakuba abantu lwokuba omuntu nze bankubaawo mu kwekalakasa ekyo kyevula sikyatya muggu n'ofuka mu mpale sikyaguta nze dasiwa kulimba muzi omusirikale agala omugu kati nenza okuba nagulozaako era manyi ennuma yaagwo bwogwo omuntu enaguwulira era tewali musirikale ayinza kugamba nti dduka gankubira wano kubanga limaze ebbanga ndoza ya myaka nga 2 nga sikubwa wasigala kubwa nkuba kakati bagunkubako nagumanya so abantu bano security gyoteekawo ate yeyina ekizibu kati twala SFC yeyina empisa kati banga budde ekibuya obakwata abantu abo nga bakoze eki musonyi abalasita simanyi bikibu okulabikira obubi ate nga SFC yekwata ate nga bye twatuwa ekitiibwa wano nga nti ebyo gyowuliraba nti emirembe gikujjidde tuyagaga kubalaba tutandikire mu 100 aga wakiri kuba bukubi ssasi kubanga oli badde osanga ow'amagye ng'osigala ogenda gyali nti ng'ateeka polisi odduka nziruke naye kati nabo badduka kati ate nabo tugenda kubadduka wali kati mumwafuse problem subiri kwe mukubira esusse bakubye omukazi awo namuyiseekaawo ku nnyondo ngaawo bye naatiriika musaayi oba yadde ate akola ki ate nammwe aba bodaboda oba sibe ekkubo nti pulezidenti agenda oyo ennambemu wa Uganda agamba wagali gowagayita ku puvement bajja kukukuba omutwe bagwasi bajja kukukuba ofe amagoka pulezidenti gamanyiddwa za $5,000,000 zijje mu kuziika kwo nagobulamu bugenzi so tugondera amateeka agamba basirikale bamukubye mpeereza amabugo azifu agenda kudda kwagabo gwe Sseggona yavaako emabegako nga mu kampeni alina ne interviews yakola n'agamba yeewuunya Walukagga ng'abadde amuwolereza ne mu misango Walukagga mubbi kakibanga nze gamba mumpolereza mu misango giriwa anti Walukagga yamugambye mpaayo omusango gumu n'agamba nze lawyer wange maybe ndo Sseggona yali akyogera okuba akolera mu gundi mu Lukwago Advocates mwakolera naye Walukagga agamba omusawo gwe yalina gwali gumu gwali gwa Samona era omuntu eyamuwolereza yali ani Lukwago kuba ye lawyer we n'ateeka Sseggona ku nninge ebyo bintu byemuvayo nga mugenda mulimba abantu nkwegayiridde mpaayo omusango gwe wampolereza Sseggona yaguleese tanaba kumuddamu kale anamuddamu very soon ojja kulaba era bajja kuba balina nabo bali ajja kumuddamu kuba tajjuka naye kimukeepingira ng'ali muki owekitiibwa Sseggona kati Walukagga kyagezaako tulaga bano abakulu we bajja mu kamera bamanyi olimba lwokuba balina be bayisaawo owekitiibwa Sseggona nja kwewola ku bigambo bya mwami Walukagga kubanga naye bwe yali atuwa tiyamuwoleza mu musango teyatugamba musango gwonna naye era bwetulaba levo ya owekitiibwa Sseggona ne mwami Walukagga owekitiibwa Sseggona okubanga afuna ku musango gy'awolerezaako ateekeddwa kubanga alippira mwami Walukagga kuba kati yali kamuli yatunda ate olaba awuliriza ne Walukagga kikiina mutawaana era owekitiibwa Sseggona okwoleza mwami Walukagga si kibiwa gwe mulimu gwe naye kyani yakimubuuza era puroguramu eyo yatandika etya ejja etya anti bwamumusimbako nagamba n'otunuulira nga mbadde muwoleza ye owekitiibwa Sseggona buli bwali bwakabaka bwe waliwo n'ebintu mwami Daasi byeteekeddwa okukola nga muteekeddwa kubaleka tuleke kubazza bagumire bagende basaavinga ebibi byabwe kati nga mwami Sseggona ateekeddwa okubaleka bafe n'ebibi byabwe nga bibalumiriza omusajja bamubuuza ekibuzo nagamba lwaki omusajja yali akuwolereza wamwesimbako n'abagamba banna mundeke tampolerezangako kuba ekibuzo bakizizza kakati olaba muwooza yabadde n'abitex ne kadima nabaddeko ku live olaba pulezidenti Museveni gyono muwooza yayagala okujja okukozebwa kuba pulezidenti ng'oli taata we kakati gwe Walukagga gumusinkanya obukulu ekyokubulira nti mwami Sseggona era owekitiibwa Sseggona nti buli si bwakabaka bwe nti bwansikira nti yali abutadde awo bwamaliza abaana be bajjo bamukyala we nedda ebyobufuzi ojja n'osaavinga bannasobola kwenda ku interest ne baleeta ate omuliro ebyo tebiteekeddwa okuba so talufuula nnyo olutalo ndoozi owekitiibwa Sseggona agumire gyali naye nga kyabamanya nti agatoye kamutuuka agatoye kambala bulungi tetuminaako mutawaana kale nga tumaliriza gye tumeze ne sente bali ku ddembe enkolimira gye bakulimiramu haamu
nga ndalamu abantu babalumbye kiro akatale ne bakamenya sente bali ku ddembe ndowooza naye bagenda gigatta ku gundi kiki bali tusigazaawo awo waggulu bizimbe gundi ne zibisuula tebabaganyiza kujjaamu kintu kyonna. Nina omukadde yagambye mbuno omukyala yagambye gyokomye tubonyaabonya ojja kiro zaako naawe lumu sente kubalidde me bagimenye naye bagimenye nga usaafi jjukira baatugamba erimu omusambo gwe balina okukwata ekyo Uhuru yakyogera mbu sente bali ku ddembe ejjudde naye eno gye mujja tetunateekateekayo kati luli baali bazimbye kati kaaki tebanakateekate. N'ekyokubiri waliwo omusambo ogugana abantu okuyingirawo mu usaafi kitegeeza balina okusooka okufuna sente nga baafuna ez'ennamboole ne bakwata omusambo gw'ennamboole nga tebannakuddamu gizimba mbu omusambo gwaliwo ne baleeta abagukwata. Kakati olw'okuba nti nze sigenda kwesimbawo sikyanoonya bululu tonoonya bululu ate n'omulimu nguyina Asani yagumpa ekatwawo sikyalina njogera eri bannayuganda ayagala okubuya ayagale atayagala abirekeyo. Ndi musanyufu nnyo nga bamenya akatale ako era ndi musanyufu byansusse nnyo. Kati abawejjera badde bakoleramu bagende mutale gasi kankubuulira essaawa ya leero wogenda mu kibiina omusomesa n'akusomesa byotwala era byofunamu omusomesa si yafunamu aba yakusomesa dda bibye kati gwe byeyakusomesa byotwala biyamba gwe akatala kukola kyo nti ga gavumenti ebadde kimanyi slogan ya gavumenti katujja mu bila kwesiba yaliki protecting the gains awe koze eki kati ate awe protecting awe zimenye anti ye yagala wakalu kwa protecting against ye yagala wakalu. Ekirala abantu bano dayasi n'ogezaako okunnyonnyola omuntu tibannange nze nno nfunye chance nengendako wa President Museveni mbaseeye 10 naye tegimala ebizu tukyalina bingi naye tukoze tutya totwasamira akasaagera Museveni n'akuwa fukasinga bagiza ku ggwe nga bava ku kiri ekinene. Nze njagala mwami dayasi buli munnansi yenna afiiringe ku bulumi okategedde bulungi buli munnansi yenna osanga banekyawa afiiringe ku bulumi atume ku accident ey'ekyawa nga tayingira supermarket ya muntu kuba mu bintu ng'agamba ekintu eki tusaa ku bukulembeze obw'emirembe ng'oli atudde wali n'omulala atudde wali tuleegoba n'akuba naye nga tukyali mu mbeera tugenda twekalakaasa oli nayingira supermarket buli ekirungi aba kimenyi kubanga mwami Kyagulanyi buli lutalo lwonna lubaako omukulembeze lubaako liida kwe tutandikira naye naffe tusobola okwekulembera oli siguba nti yateekeddwa tukulembera okitegedde bulungi kubanga olwedde yateekawo destruction ensi gyeteekeddwa okubeeramu era nebikimuwa bitulaze wano eyo wino sebaasagambizanga muzeeyi ye waffe sibeebo actually balinamu oyo omukyala balinamu n'akagundi ku ofiisi ya NRM bagimenye yamenya ofiisi yaabwe kati bavunaana ki kyowaganze nkugambye okuba bamala okulonda saasaava omusano ziyitawo nagamba nti mwami Museveni azzeeko nagamba otyo kaninde ennaku nga 3 naba ekiddako eziyitawo nenga kaninde wiiki emu kaninde guno omwezi guggweko kasita gwako netuyingira omwezi wokwe neŋŋamba ne babatandika nenga kati nze nteekeddwa kunoonya famire yange ssente bannayuganda ffenna entegera yaffe eriemu yeeyo kati buli muntu asaggule okulaba nga aliisa famire ye anti bw'obasaggulya babajjeewo nze ate mbadde nkolerayo ki anti ate be bagenda okudda eno batusabirize ngani anaabawa bagende mulimu bakyaliibo sikyalina kyembeetaaza nze kyembeetaaza olwokuba bakubye ekigo omuntu omwavu sikyayagala kutambula naye njamugagga tufudde anti babadde bagagga kati bagenda kusabiriza bagende ku sipiti basabirize paka lwakera ku maji
Bannayuganda obalaba olaba amazzi agayingidde mu basuubuzi wa Hamu bakira batya ekizimbe Galilaya. Omanyi nti wakiseka basibe badde baseka mboki ate gabakosezza ki nze jjo ladde okwera Michael yazze ku dduuka n'agula ebintu era in fact mbadde n'ebintu okwerabira nja kukwala omukisa guno okutegeezaamu boosi wange Michael Mukaya n'omwami Bajjo bo yawasa badde tateganga bintu mu nyumba takunkana ebigambo n'omwami Bajjo Ssaalongo kirya process teyawasa bazze ne bampagira bangambe ne Bajja ine emikolo gijja bazze ne bangula kanjugiri byange Bajja tuyagala byogerako bazze ne bangulako ebintu nsogerako mala y'ekyolo katwogere kibiri ya miliyoni 17 ayina omukolo emikolo mu emitwalo 9 era Ssaalongo Bajjo kirya process nkwebaza ebintu bino yabiguze nga byagenze ye moves ku moves yes yakozeewo ka mukayita mutya mu luzungu kiosk keko ka kiosk we wano bagita kiosk yakozeewo ka restaurant ne kalungi nnyo era abaana ogirabye emmotoka ng'etuuka era abaana b'okumubuza osimanyi kitereza ekigambo kyekyo mobuzi abaana b'okumubuzi erinnya lyako liri mu luzungu kyaddi kusirika balita batya tonswaza ate mbintu ebimu naawe tewatuuseewo natuuseewo n'erinnya liri mu luzungu yaddi kusirika kulifika gojjo kati ye nnyini kaalimanyi tuleti naye yadda yasoma kikiwakanyiza ekigambo kye bayita pronunciation articulate kizibu n'oba osoma osobola okubanga ebigambo tosobola bitegeeza nga kikuli mu bwongo naye ng'okyatula kati abaana okumubuzi mugende muwagire Bajjo ne maama natudde mu mmotoka ya Bajjo omanyi nti bano aba UN ayinamu obukebeza emitwalo ng'ebiri obukebeza ki buno obulwadde bwammwe atambula yeekebera nange Bajjo ayinamu buli buti oba yadde alina ddwaliro obwamalusu oba ate buno mbadde simulabangako bulimu nebomba biki ndowooza oba yakola kiriniki gyadde abutwala obanga wabadde bwoyina omugongo yakuwaddeko osose kukkiriza mbuye tiyampadde naye ndowooza yadde alina gyabutwala bwo bwonna busoboka bwokozesa bumusajja kiti kyamu ng'atambula agaludde bwadde bungi alabika Bajjo yakola kiriniki ngenda bulabyemu nga ebintu bya gavumenti atata bitwala bitunda alabika oba yadde abulesawo nyingi agenda kubugabira abo abaana ndoza kikkiriza ali awo emmere gwawa obanga bayizawo endoza kyagenda okukola naye nakyo endoza aba ayambye obulamu era oba aba nakyayambye simanyi aba alina kyayambye abamobuzimbu bakebeza maaso ba eye to eye oshana nagagamba kakati baganda baffe abo be bagobye omuti yandagadde okunyula wamu nabo naye engeri gy'obasaasiramu ekutabula nobaga kati obasaasira otya kitinga mulabi tekimala kubanga essaawa ya leero ku mwala ogudda sayidi zeero eri kafume mu kasalo dwaliwo abaaliwo babagoba mwami Amisi n'abagoba nga mumuli eri museka abali eno kumbali kudde mwe mumuli eri museka kasate bazze waffe seruka amayute nze nyina mukwano gwange obutungulu bona babuyi akolera ku Hamu okuwaggula adde mukubira gyo ne mubuuza muganda wange gwamaze wote gatusere ngamba ati nze tukamu nyirinyirize ndi mbaga gasika nagalegede ngatwala abaavu nageye Mukama Katonda era akati abe wasoba laba omanya abantu balwawo nnyo okwambuka keno kati kabambuke nende ewaffe kati nga yakulaga tesanyu lyaba ennaku y'abaana ate abantu kabambuka agula baguleko bwe bati batuuka waabwe ge maziga g'ente kati abantu bwe bamenyedde ebintu bakadde baffe abo myaka 5 myaka 6 obulwa engeri gy'obasaasiramu banyaffe badde bakolera obulwa engeri gy'obasaasiramu kubanga bodde wanu owino eyo Mwami Museveni akalulu yakafunawo nga kangi mowino owino eyo
Minisita Kabanda ku kizimbe wali eri kibakiyita simanyani Lubonge ati yafunawo akulu yakafunawo nga kangi Minisita Kabanda Amisa Kabanda kizimbe bakiyita ani bannange awo yo yefugawo abamu abali bayitiri otunde Kampala Central nga weri abasingo jidukanya ba NRM ya tegede bulungi era bali mukulukunya abantu abo ababalonda bagala mmanya kati bebamanyiwe babatwala bebamanyiwo naye nze gavumenti nze simanyi kituufu kyoba oba mugenda kutusiba busibi naye mujja kutusibanga tuwogedde ekituufu kiri nti abantu bemugoba tulina gye badda mwongera kulyetinga bubbi waliwo akatambi akatambula essaawa zino ababbi bazze ku mafuta oba wakalabyeko ne bakuba seefu nebalemerera nakuba omukazi nabagamba nange ndi muzito naatera okuzaala tebagala wulira nga baagala okubimanya so essaawa ya leero bakama baffe mukkirize mugaane muli mu kulyetinga obubbi obutabangawo mu nsi yonna era obubbi obwo nga bugenda kuba ndowooza bunaagenda okumaliriza nga waliwo abamu amasasi ge bakutte bane akatambi bakaliriddawa dayasa abantu abasajja kaakano bakubye seefu bagala kuyingira ku Starbucks like Starbucks niyo Starbucks obalaji bakutesana iyo si mundu wezo eno jambi misana tuku mangirazo uli nabadde amusonze no bya mutasi amukuba omulya ndi muzito kamutenga omulidde nyina olubuto ndi lubuto kati alajeko yaki nga baagala ssente emisana tuku zibadde otunda zitwagala kati simanyi Starbucks oba yawa ate banga wa Starbucks za mukulu anti neziba za mukulu kati bano abaana abava ku makubo bagoba abo bayingira bino ebigurupu Carris nga mwenda okusatu just wano kumande babbawo ku mande yes kati ino nga mwenda owuli omukyala yagambye ndi lubuto bannange mukole bukye mwagala bagimanyi bagirabye bakubye seefu eyo nebalemerera bali bagala yeyambule n'okweyambula naye agamalobozi tosobola kukwata muntu abantu bafaananya amaloboozi owuli awo ng'akuba seefu oba ogenda kukwata abantu nga 10 ate oddemumo bakubye seefu paka lyabalemeredde kakati abantu yabeera bagobagoba mu butale osanze ennyanya z'abantu kuba kati gweŋŋamba nti ennyanya bazibaddiza babaddiza ebintu byabwe kati malogo ekiseera neyeekyawa nga option gy'ayina kulengera ddala asinga kiya n'akamera n'agamba kalimuki nga nekirimu nno tekimugasa nze bajjo yampadde essere nesinalabye nga ntuuka ku dduuka kuba yazimba eddwala ggulu Kampala road neŋŋamba iko tugenda aba mukaya just $16,000 namugambye tugenda aba tugituulako aba omala kuntuusa ku dduuka kubanga lwakulaba kubanga kale bajjo tategeera $10,000 yazimperedde munda kale tufuluma ate 5 ng'azimpa maiko namugaza sente musawo ojja kukubya omwana era twatudde ku picha lukushira tuba yattadde netuleeta tubakusa mukusera tuno mafuta agali awa amapya ko wa boda kanchami wano nywa mafuta
Maiko namugamba ne tuteeke wano genda onywa amafuta Maiko nanga atufune piki endala awo wallahi nange era tufuna kufunya endala ngani gwa yenga omutima tegundiimu ate ezo milioni 15 zikussa nyingi obulamu ne bugenda kakati abantu wano wakamala okugoba abatembeeyi ntono naye nyingi mu batembeeyi n'ofunamu omugu wasuusuuta n'omumukolera edduuka abalala baliridda wa ogobye kati akatale awo kagenze kawedde bannayuganda bwalaba vidiyo eno saagala kubalimba nti waliwo omuntu gubaguba kumunena kuwala sikiina ffenna njagala embeera tugira nga okwata ogenda olukamula bwoti waliwo sense zemuteekeddwa okukosa ne bwagamukonekitinga mwenna nga mussa kintu eki kimu nga ola ndi ku ssaawa 7 osanga paka lasitejula ndi gwe bakubira nti jangu oli ewali tetusisinkanawo katujja kusisinkana ku nnaku nga tutandise okutegeera ffenna kati tunaakutegeera era nze president bwekyokola n'akasigaddewo ka paati mwami amu katwale mubadde balabi balungi tukopyawo